بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Essura eno eyitibwa Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala nga yagitandikanga agamba alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala yeebazibwe. Amatendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala era yateekeddwa okubeera nga yeebazibwa buli kitonde okusinziira ku byengero ebiyitirivu byatuwa. Fatiri samawati wal ardi, oyo yatandikawo eggulu n'ensi nga talina walabira. Jaa'ili lmalaikati rusulan, oyo yafuula mu bamalayika okubeera nti yateekamu ababaka abamuweereza n'abeera ng'akolagana nabo ng'abatuma eri bannabbi okuleeta obubaka babutuuse eri abantu. Uli ajnihatin, mulimu zimalayika eziyina ebiwawaatiro. Masna, ebibiri, wa thulaatha, ebisatu, wa rubaa, ebina. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yazidu fil khalqi ma yasha'u, ate ayongera mu kutonda kwe ebiwawaatiro nga bw'aba ayagadde ku bamalayika b'aba ayagadde, n'abawa ebiwawaatiro ebisinga ku nnamba gy'ayogedde. Inna allaha ala kulli shay'in qadir, mazima Allah subhanahu wa ta'ala ku buli kintu kyonna muyinza era atiinako obusobozi. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yatunnyonnyola nti waliyo bamalayika abalina ebiwawaatiro ebisinga ku nnamba eyo gy'ayogeddeko. Naddala gamba nga malayika Jibrilu alayhi salam alina ebiwawaatiro 600. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yamulaga nabbi we sallallahu alaihi wasallam mu hadisi agamba anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrila alayhi salam laylatal Isra'i, yalaba Jibrilu nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiroro yatambuzibwa okgenda mu ggulu. Walahu ng'alina 600 jinahin, ebiwawaatiro 600. Baina kulli jinahainin, nga wakati wa buli biwawaatiro biri. Kama baina almashriq walmaghrib, waliwo ebbanga eriringa wakati wa buvanjuba ne bugwanjuba. Ekifaananyi ekyo tosobola kukiyingiza mu bwongo bwo n'obeera ng'okifunye, wabula olina okukkiriza nti Allah subhanahu wa ta'ala inna allaha ala kulli shay'in qadir, mazima ddala Allah ku buli kintu kyonna musobozi ate akiinako obuyinza. Ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwa al-'azizul hakim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma yaftahi llahu linnasi min rahma, Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyabagguliddewo abantu nga kyakusaasira kwe. Allah n'akuggulirawo okusaasira kwe, n'akuteeka awali okusaasira kwe. Oba akuwadde buyinza, oba akuwadde bugagga, oba akuwadde magezi, ng'ekisa kye n'okusaasira kwe Allah akukusumululiddewo gwe n'akuta. Fala mumsika laha, teri yasobola kukwata kintu ekyo n'kigaana kubeera nti kikutuukako, oba tali yayinza kubeera nti akyekiikamu ne kigaanye kutuuka eri abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala baba asazeewo okukiwa. Wama yumsik, ekyo kyaba asazeewo okuvumbagatira n'akikwata kireke kukutuukako. Fala mursila lahu min ba'dihi, teri asobola kubeera ng'akikutuusaako, oba teri asobola kukimujjaka oluvannyuma lw'okubeera nti akikutta akiboye. Tewali asobola kukimujjaka abeera olw'empaka ng'akikuleetera. Ekyokulabirako Allah bw'aba asazeewo okukuwa bulamu, tewaliwo asobola kubwekiikamu. Singa abeera nga ye asazeewo abeere ng'akuwadde ekyo. Ate singa aba asazeewo kubukujjako oluvannyuma lw'okubeera nti asazeewo, tewali asobola kubeera nti abukuddiza Allah subhanahu wa ta'ala min ba'dihi, oluvannyuma lw'okusalawo kwe, nti ekyo tekijja kuba kikyo. Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti ebyayinza kikutuusaako, so nga ate ekyo kyasazeewo nti kikyo, fala mumsika laha, teri asobola kukyekiikamu ne kigaana okutuuka. Wa huwa al-azizu, Allah ye w'amaanyi awagaanya oyo yenna ayagala okwekiika mu kkubo ly'ekikye ne kiyitawo. Al-Hakimu, ate takola nsobi ku oyo gw'aba akiwadde y'aba akisaanira, yadde nga gwe ndaba yeeraba si kyekyo bwe kyalibadde. Ya ayyuhan naasu uzkuru ni'matallahi alaykum hal min khaliqin ghayru Allahi yarzuqukum minas samaa'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun.
تتقون. يا أيها الناس أرانجم وأرانتو اذكروا مذكري نعمة الله عليكم يشنجر الله تيابساكو الله سبحانه وتعالى بانت يباوين كيسو ننو كسينغي بتون دي بلالا أبوز هل من خالق اليوم تنزم لرم جمماني غير الله يتري الله سبحانه وتعالى يرزقكم أسبروك بغبيلا من السماء يمزك بمبانغاو يسبروك بيرانغا غمزيري مرابيا ممسبروك غغا ولا كريوك نيوا والأرض يسبروك مزائر mirabya mwebiva muttaka musobola okubeera nga mweyagala nabyo oba n'ebyobugagga ebirala byonna ebiri mu ttaka eryasobola okubagabirira ebiva mu bbanga n'ebiva mu ttaka atali Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha tirinna ataanye kusinzibwa oluvannyuma lw'okutegeera ebyo illa huwa okujjako ye yekko yalina amaanyi agatuwa enkuba so ng'ate yalina amaanyi agameza ebyenkuba ng'ate yalina amaanyi agasobola okubeera ng'ameza ebyenkuba byebeetonyeeko awamu n'okubeera nti kiri yasobola kukola kintu kyonna mu ebyo atali Allah oluvannyuma lw'okitegeera akutegeeza nti la ilaha teri asaanye kusinzibwa illa huwa okujjako ye naye yeewuunya ng'agamba fa anna tu'fakun ngeri kyate gye mutagalatagala nga munoonya ebyokusinza atali oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe mumaze okubeera nga mutongoza gwe mumaze okubeera nga mumatira nti yekka yalina obusobozi okumeza bye muba musimbye oluvannyuma lw'okubawa enkuba nga tewali mulala yenna ayinza kubatonyesereza nkuba. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإن يكذبوك ببناسلا وكلين بسبب النبي محمد ng'atoma z'okubabuulira ekituufu nti asaanye okusinzibwa ye Allah yekka fakad kuzibat rusulun min qablika jukira nti baalimbisibwa dda abatuma abajja nga ggwe tonnaba kujja wa ila Allahi turja'u al-umur mulina okukitegeera nti eri Allah ensonga zonna ezibakwatako gye zizza okuggwera anaaba omukkiriza ajja kubanga yeesiimye anaagaana okukkiriza ajja kubeera ng'aluguddemu. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يا أيها الناس أرانجم أرانتو إن وعد الله حق مزمين دغانو يا الله يا مزما babategeezanti nja kubazuukizira ensonga zammwe zakuwunzikira mu ofiisi ewange ku lunaku lw'enkomerero ekyo temubaamu wasiwasi wadde okukibuusabuusa mumanye nti gayogera mazima fala tagurrannakum alhayatu duniya obulamu bw'ensi tebubasiriwaza ne mwerabira nti mujja kufa ate oluvannyuma lw'okufa mujja kuzuukira oluvannyuma lw'okuzuukira tutunule mu nkola y'emirimu gyammwe tanditegezaako okubeera nti ebasiriwaza n'ebeera ng'ebalagajjazizza n'obulamu bw'ensi nga bwokka bwe mulowoozaako wala yagurrannakum billahi algharuur era tagezangako okubasiriwaza n'abajja katonda oyo sitaani asiriwaza abantu bulijjo ng'abawugula ng'abalaga ekikyamu. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إن الشيطان مزنا الثاني يقمربا لكم جمل ما بليور واليرو عدو مراري فاتخذوه عدوا إرم مفور مرابو وانا مدلا مبيرين بيا يغارو كولا موليزا بيفتك بانغا يغارو كوبا سيريزا متوكيري الله نغا ينجد دنيانا ينجلنا اليوم يرو إنما يدعو حزبه مزنا بلك السيرا بيرا كولا الدعوة نغا كولا أبانتو بي تنويتي ليكونوا من أصحاب السعير بسبروك بابا جابنا ينجلو مريرو السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا abantu ababatakiriza abanaafanga tebakkiriza ne bava mu bulamu bw'ensinga bagondedde sitaani Allah bamusudde muguluka lahum adhabun shadidun bagenda okufuna ekibonerezo ekiyitirivu sinziggo mu maaso ga Allah nga batuuseeyo walladina amanu naye abanaava ku nsinga bakkiriza bamatidde amateeka ga Allah wa amilu salihati ku bukkiriza bwabwe ne bagoberezaako okukola emirimu emirungi Allah gy'ayagala lahum maghfiratun balifuna okusonyiyibwa ku obwo obuliba buyitidde wa ajrun kabirun atagenda kubawa empeera ennene nga yejjana. أفمن زين له سوء
فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. afaman abange omuntu zuyina lahu su'u amalihi awundiddwa emirimu gye emibi n'alabanga gy'asaanye okukola mu bulamu bw'ensi buno faraahu hasanan gye n'alabanga ebyo bye birungi okukola so nga ate abantu bonna abalabufu n'abategeera n'abantu balamu balabanga byakola si bye bisaanidde naye nga ye saani mulaze n'ebimuwundira nti byasaanidde okukola bye birungi omuntu ow'ekika ekyo asaanye okubeera nga yeesiimisa fa inna allaha yudillu man yasha mukikakase nti mazima allah abuuza gw'aba yagadde yadde mmwe mulabanga yeeyagala wayahadi man yasha ate n'aluŋŋamya gw'aba yagadde yadde nga mumulaba embeera gy'alimu si gye yalibaddemu naye ng'eri allah ali ku buluŋŋamu obwannamaddala fala tadhahabu nafsuka alayhim hasaratin tukutegeeza nti nabbi muhammadi omwoyo gwo guleke kugenderera nnyo ku bantu abo nga gusaalibwa kiwanvu inna allaha alimun bima yasna'un allah amanyi nnyo bye bakola nti ddala mu butuufu babikola lwa mputtu naye ng'ate ekituufu bakitegeera kale tosaanye kubeera nti osaalirwa nnyo ekiyitiridde kubanga allah subhanahu wa ta'ala yasalawo babeere nga bajja kubeera abagoberezi ba sitaani enkya bayingire naye omuliro sa'ir. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. والله الله الذي يويو أرسل الرياح سندك تكون توبين بياغا أتسندك بياغا فتثير سحابا نزبيران غزيسا ساني بيدي مبانغا نزبيرك نزبيغاتا فسقناه إلى بلد ميت وغندو كرابانغا بيتان بسوكوي غاتا بيكو زنكوبا نتجتوالا تجسوكما إلين سيبا دي فدنجي بينتو بيوناريكا زومسانا فأحيينا به الأرض نتبيرانغا مزاغو تودنا غوبولا منسي badde fudde baada mauti oluvannyuma lw'okubeera nti ettaka lyonna libadde lifudde n'ebiriko kadhalika nushuru ekifaananyi kyekimu n'okuzuukira mu kikube musobole okufuna okuzuukira nti oyo asizza enkuba neewe obulamu ebibadde bifudde y'oyo ajja okusobola okutuzzaawo oluvannyuma lw'okwa. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. man kana yuridu al-izzata omuntu yenna mu mutegeeza ayagala ekitiibwa takirumba mbalubaale yadde sitaani oba amasanan falillahi al-izzatu jami'an allah yayina ebikwatagana n'ekitiibwa byonna bw'oba okyagala gw'olina okusaba era bw'oba okiyina gw'olina okukakasa nti yakikutuusaako ilaihi yas'adu al-kalimu tayyibu ewa allah yerinnyisibwa ebigambo ebirungi azikaari ze mwogera qur'ani gye musoma ebigambo ebirungi byonna bye mubeera mwogedde wano mu nsi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allahu allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyu al-azim ebyo bimu ku bigambo ebirungi subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ebigambo ebirungi allah agambye nti olubyogere eno balirinnyisa waliwo bamalayika ababimutuusaako nti gundi ayogedde bw'ati ne bw'ati singa ebigambo biba birungi wal amalu salihu yarfa'uhu songa ate n'emirimu gye mukoze nga mirungi ng'okusaala ne hijja ne zaka nagyo bagimusitulira ne bagimutwalira ku mmeeza ne balipootinga nti gundi akoze omulimu gundi nga mulungi emirimu emirungi n'ebigambo ebirungi byonna babimutuusaako era ne balipootinga nti abikoze ye gundi walladhiina yamkuruuna sayyi'aati naye abantu abo abasala enkwe z'ekukola ekibi obusiraamu nga babuli kaseera kiro misana babusalira enkwe zibumalawo lahum adhabun shadidun bajja kufuna ekibonerezo nga kiyitirivu
nga kiyitirivu kikambwe nnyo. Wamakaru ulaika enkwe z'abantu abo ze basala oba enkwe ezo abantu abatali bakkiriza ze basalira obusiraamu kubeera nti babusaanyaawo olukwe lwabwe abantu abo huwa yabuuru lujja gwa butaka terujja kubeera nga lumalako kubanga eddiini ya Allah yajjagawanye tekyadda mabega. Omuntu yenna agezaako ojja ekiikamu yo yeyina okuyitawo kubanga Allah tawangulwa ate buli kintu kyonna akikola nga kyekyo mu kiseera kyakyo ekituufu ku muntu omutuufu. Allah subhanahu wa ta'ala yalonda nabbi Muhammad nga ye mutuufu n'amuwa Qur'ani nga kyekitabo ekituufu ate n'akakasa nti kirina okubeerawo okwagala n'obutayagala. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. والله الله سبحانه وتعالى khalaqakum yoye yabatonda gutubagamba okusinzira receiving emirimu gyammwe n'ebigambo byammwe ebirungi yoye yabatonda min turabin ng'abajja mu ttaka ye jjajjaffe Adamu ffenna mutwava tuma oluvannyuma entonda eyo n'agituusa n'atutonda min nutfatin ng'atujja mazzi minna nga bwe mukitegeera tuma oluvannyuma ja'alakum azwajan n'alyoka atuteekamu emitindera mulimu abasajja n'abakazi wama tahmilu min untha tewaliyo kisitulwa kikazi nga kiri mu nnabaana wala tada'u tewaliwo kizaalibwa kikazi illa bi'ilmihi okujjako nga kiriko okumanya kwe jibe kinaafa kinaaba kirongoofu kigenda kumala myaka emeka nga hadisi bwe zitutottola nti buli kyonna ekisitulwa omukazi mu nnabaana era buli kyonna nnabaana kyefulumya omukazi n'akizaala kyonna kiba bi'ilmihi kiriko okumanya kwa Allah okwenkomeredde ng'amanyi nabbi bwe kinaafa n'oluvannyuma lw'okufeera kinaalagawa Allah subhanahu wa ta'ala era ng'akimanyi kinaaba kigagga kinaaba kyavu riziki n'ebeetya byonna Allah subhanahu wa ta'ala buli ekiri ku nsi kuno aba akimanyi era nga yakitegekera butya bwe kigenda okuwangaala. Wama yu'ammaru teri yafuna buwangaazi ne bubeera nga bungi min mu'ammarin mwabo be mulaba be twawangaaza emyaka emingi nammwe ne mugyewuunya wala yunqasu min umrihi teri yaweebwa buwangaazi bumpi butenkana bw'oli afunye obungi illa okujjako fi kitaabi nga buli kimu kiri mu fayiro yaffe ennene kyaggwa dda obuwangaazi bw'oyo bwe mwewuunya obungi ng'ayina emyaka 10 n'omusobyo ebyo byonna biri mu kitabo kyaffe byaggwa dda si magezi ke nga bwe baaligambye nti obukadde magezi naye Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeza nti ago si magezi ga muntu wabula kumanya kwe ate teyaweebwa buwangaazi bumpi obutenkana bw'oli asoose kufuna buwanvu illa fi kitaabin okujjako byonna biri mu puroguramu Allah subhanahu wa ta'ala yabiteeka mu fayiro ennene byonna byaggwa dda inna dhalika ala Allahi yasir ekyo mmwe mukirabanga ekinene naye ku Allah kumenya mu jjenje ekkalu kuyisa amazzi mu kisero kintu kyangu nnyo gy'ali so si kizibu nga ffe bwe twali kirowoozezza. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وما يستوي البحران النانجة بالتزيين زاكوبيران تزيري كيشمو هذا عذب فرات جينينا مزا مرونجا غنوي بواغا تريمو منيو سائغ شرابه غيبيوكو نواريا يوغا مزيغا يا غنوي بامبوتوفو غنوانغا تولينا مكويسي سيوالا وبانغا تولينا مكوبيران تولي لغتونونا منيو nga maziga mu bwobo ganywe do wuliranga gakuka bulungi emimiro jago
n'okutikka bulungi mu lubuto nga tolina kwesika amazzi ago amalungi okunywa, tosobola kubeera nti ogenkanyankanya singa gabadde ga nnyanja. Wa haadha milhun ujajun, nagano ag'ennyanja erimu omunnyu kaalaala ogukaawa ng'amazzi gaayo tosobola kuganywa ne gayita mu mumiro ne gagenda mu lubuto, tekisoboka kubeera nti ennyanja ezo ziri kimu. Wa min kullin, yaddenga mu buli emu ku ezo taakuluuna lahman, mujjamu ennyama ey'okulya, wariyan ensu ey'ebyennyanja, watastakhirijuuna hilyatan, ne mujjamu ebyokwewunda nga amayinja ag'ebbeeyi ge bakolamu ebyo ebyokwenaanika, talbasuunaha bye mugenda okwambala. Amayinja ag'ebbeeyi bagakolamu ebikomo eby'enjawulo ebyambalibwa abantu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yaddenga amazzi sigali kimu ku munywi, gano aganywa nga teyeesise, so ng'ate gano teganyweka, tasobola kugayisa mu ddooka oli gagende mu lubuto. Yaddenga ennyanja ez'ebika ebibiri tegiri kimu, naye nga zombi tusobola okuziggyamu ebyo amayinja ag'ebbeeyi ge tusobola okukolamu ebyokwewunda byetugenda okwewunda nabyo tubyambale. Watara alfulka, oluusi osobola okulaba amaato, fiihi nga gali ku nnyanja, mawaakhira nga gagenda gayiwa amazzi ebbali nga gayitawo gasala amazzi, litabtagu min fadlihi, ng'ekibasaza amazzi ago mwagala okutuuka ku byengera bya Allah ebiri eyo mu mazzi. Walaallakum tashkuruun, ng'era tusuubira nti singa munaamala okufuna ebigendererwa byammwe ku nnyanja okwo kwe mutambulidde mu maato gammwe agagenda gayuza amayengo g'amazzi nga munoonya ebyofuna, walaallakum tashkuruun, nga tulowooza nti bunaakeera enkya ne mwebaza. Allah subhanahu wa ta'ala asuubira nti ebyengera by'abaatuwadde kabibe nga biva mu mazzi, kabibeere nga biri ku nnyanja, oba tuganywedde bunywi nga mazzi aganyweka, oba amazzi agatanyweka naye nga tusobola okugafunamu ebyobugagga, amayinja ag'ebbeeyi mwe tukola ebyokwenaanika byaffe, ebyambalo eby'enjawulo, ng'atusuubira nti byonna ebyo singa tuba tubituuseeko atusuubira okubeera nti tujja kumwebaza. Naye abantu bavuba ttani ne ttani z'ebyennyanja ne wabula waagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin, gy'oli nti yabirunda oba yabifuuyira, oba gy'oli nti yabigema bireka okufa endwadde. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. yuliju layla fi nahari, Allah subhanahu wa ta'ala ayingiza ekiro mu musana noweesanga ng'ekiro oluusi kiwanvuko okusinga omusana. Wa yuliju nahara fi layla, ayingiza omusana mu kiro neweesanga ng'omusana oluusi muwanvu okusinga ekiro. Wa sakhara shamsa wal qamara, yatugondeza enjuba n'omwezi bisobole okutuyamba. Kullun, byonna ebyo bye tugambye, yajiri li ajalin musamma, bitambulira mu biseera ebigere. Ekiro kijjira mu kiseera kyakyo, enjuba eyakira mu kiseera kyayo, n'omwezi bwe gutyo, buli kimu kirina obudde bwakyo obugere. Dhalikumullahu rabbukum, eyabagondeza enkola eyo ye Allah omulezi wammwe, asaanye okusinzibwa awatali kumugattako kintu kirala. Lahul mulku, yalina obufuzi bw'ebintu ebyo byonna eyo mu bwengula, yamanyi bw'abitetenkanya bisobole okuyamba gwe omuntu osobole okumutegeera omusinze. Walladhina tad'uuna min dunihi, naye bemusinza birubaale byammwe ebitali Allah, la yamlikuuna, mu puroguramu eyo tebiyinaayo min qitmir, kantu kanyikulya kenkana akabubi akabika omulamwa gwe kigoye entende, oba kiyite nti tewaliyo ke balina akantu n'akamu yadde mu buyinza bwonna bwa Allah ku bintu byayogedde, tebalinaayo kantu konna kasobola kwenkana mpeke y'akalo. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. In
intad'uuhum ne bwe mubeeranga mubasinziza ne tubaleka nti kale mubasinze tubalekereyo mu ndowooza yammwe ey'obutalowooza ne tubagamba nti intad'uuhum ne bwe mubeeranga musazeewo okubaako kye mubasaba abo baalubaale bammwe bakatonda bammwe amasanamu gammwe la yasma'u du'aakum tegasobola kuwulira ne gaanukula kusaba kwammwe nga Allah takkiriza walaw sami'u era singa gaba gawulidde amasanamu ago bye mugasaba yadde nga gabadde tukkiriza nti gabadde gawulidde nga mugasaba mastajabu lakum tegasobola kubaanukula nga Allah takkiriza wa yawma alqiyamati naye ate ekyewunyisa ku lunaku lw'enkomerero yakfuruuna bishirikikum gajja kubeesammulira gabeegaane okwo okugattako kwe mwagagattanga katonda nti gakolagana naye gagenda kubeegaanira mu maaso ga Allah muswale nga gabagamba nti mu butuufu abantu mwali bakyamu okutugatta ku Allah be baani n'obunafu bwaffe abasobola okukolagana ne Allah ekyo mwakola kikyamu era mugenda kuswala ebigambo bibabulire ku mimwa wala yunabbi'uka tebyasobola kubuulira bigambo n'obitwala nti bikulu mislu khabir okufaanagana n'omukugu kakensa singa yaba akubuulidde Allah yasinga okumanya ebintu byaffe era nga mukenkufu ku byo yakutegeeza nti bwe mulituuka mu maaso muliraba ensonyi nga bye mwasinza bitandise okubanenya nti mu butuufu mwakola bukyamu okubigatta ku Allah byo binafu nnyo si bye byali bituufu by'okusinza. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أبانجم abantu أنتم الفقراء مبابدك بسابين وبيتاب إلى الله والله والله يا الله سبحانه وتعالى بمربا وبقوا مولدا هو الغني يمغغا أتيغيا تاينا تابيغيا كم ممويغيا الحميد واتيرا زبوي بنتو بينجي إلا تندري زبوي بنتو بينجي يدم abantu nga munaba muganye cyo sinsonga إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ سنغابا يغدي يذهبكم أصبروا كبجون أبسانياو ويأتي بخلق جديد نابيران أصبروا كريتا ويرتون بيتي بتالي ميرنا مولدا وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز ate tefo gedde ku Allah sike kinzo kumulemesa akisobolera ddala kubanga bangi betulabi bajjewo n'ateekawo abalala ate ne babeeranga bamuwulira ne batafaanana bana abavuddewo. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. ولا تزر تريو mwetisi ولا تزر تري agenda kwetikka waziratun mwetisi wizra ukhra kachichi wa muntu mulala tiriyo mwetisi agenda kwetikka bibiri ya muntu munne wa in tad'u muthqalatun ila imliha niwankubadde omuntu alira ajanira muntu munne ng'egguguye limuzitoweredde ajja musitulireko la yuhmal minhu shay'un tagenda kusitulirwako kantu konna wabula agenda kwetikka musalaba gwena mugugu gwaliriirye ne bw'aliyita omuntu oba mwana wo wa luganda lwamukwatireko ku buzito bw'eggugulye Allah agamba nti kigenda kusoboka musirirako kantu konna walau kana dha kurba newankubadde nga gwali bayise nga amuwanjagira okumwetikkirako wa luganda ow'oku lusegere tekirisoboka. Innama mazima ddala tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bilghaibi genda mu maaso ng'otiisa abantu abo abatya omulezi waabwe Allah awamu n'okubeera nti tebamulabako naye nga bamutya okusinziira ku nsomesa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gy'abasomesezza wa aqamu salata ne bayimirizaawo n'esswala oluvannyuma lw'okubategeeza nti Allah gy'ayagala waman tazakka omuntu anaatukuza omwoyo gwe fa innama yatazakka linafsihi mazima obutukuvu bw'omwoyo gwe obwo obumuwanjagisa bujjagasa mwoyo gwe oyo kaweefube gw'ataddewo okubeera nti alaba omwoyo gwe ng'ayagala agutukuze gutuuke eri Allah ng'agusiimye Allah agamba nti kaweefube oyo w'okutukuza omwoyo gw'ajjaggasa omwoyo gwo wa ila Allahi al-masir era kakasa nti eri Allah ye wali obuddo bwa buli kintu kyonna naffe ffenna gye tujja okudda ng'essaawa etuuse.
wama yastawi al-a'ma wal-basir tekisoboka kubeera nti araba asobola okubeera nti omwenkanyankanya ne muzibe kyekimu. Omuntu ono alabye Muhammad sallallahu alaihi wasallam byasomesezza n'abiteeka mu nkola, tojja kumutwala kyekimu n'oyo azibye amaaso atasobodde kulaba, tebajja kubeera mu makungula nga bali kyekimu. wala dhulumaatu tosobola kutugamba nti ebizikiza bisobola okuba kyekimu, wala nuur tekisoboka kubeera nti ebizikizo bitwala kyekimu n'ekitangaala. Tetusobola kubeera nti tukikkiriza nti ekizikiza kifaanana ekitangaala, nti oba obutakkiriza busobola okufaanagana obukkiriza. wala dhilli wala al-harur tosobola kubeera nti okikkiriza nti ebisiikirize bisobola okufaanana nabbambula w'omusana. Omuntu atudde mu musana tasobola kubeera kyekimu n'oyo atudde mu bisiikirize, n'oyo omuntu alibeera atudde mu bisiikirize by'emiti gy'ejjana tosobola kumutwala nti kyekimu alifaanagana n'oli alibeera mu kkoomi ly'omukka gwa jahannama, oba alibeera mu jahannama wakati ng'ali mu bbugumu lya jahannama, tebasobola kubeera kyekimu. Ali mu kisiikirize tasobola kuba kyekimu n'oyo ali mu kasana, so ng'ate ali wali obulungamu tasobola kubeera nti ali wamu n'oyo awali obubuze, ng'obulungamu kyekitangala obubuze kyekizikiza, so ng'ate ne muzibe tasobola kubeera nga yenkanankana oyo atunulira alaba. ولا يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات ate tekisobola kubeera nti kyenkanankana abalamu n'abafu, tebasobola kubeera kyekimu. Omuntu omulamu y'oyo akkiriza alimu empekeemera, ate oyo omuntu afudde y'oyo bw'obuulirira naye nga mu butuufu ofuuyira ndiga mulere. Inna Allaha, mazima Allah, yusmi'u awuliza man yashaa'u oyo gw'aba yagadde n'awulira n'amuggula amatu n'ategeera n'abeera nga musiraamu mulungi. Wama anta bimusmi'in man fil qubur, naye ggwe Muhammad sallallahu alaihi wasallama naawe omusiraamu akola da'wa tojja kusobola kubeera ng'owuliza oyo Katonda Allah subhanahu wa ta'ala gwe yasalawo nti ajja kuyingira kabbuli nga simukkiriza, obwo obusobozi tobulina. In anta toligwe nabbi Muhammadi illa nadhirun, okujjako oli mutiisa butiisa, ayagala akkirize ayagala agaane, naye okulunganya si maanyigo nga Allah byayogera nti innaka la tahdi man ahbabta. Muhammadi tosobola kulungamya gw'oyagala sallallahu alaihi wasallama ng'osinzira kwagalako, walakinna Allah yahdi man yashaa, naye Allah yalungamya gw'aba yagadde. Tetuba tubeera mu swala ne tumusaba nti ihdina as-sirata al-mustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayri al-maghdubi عليهم ولا الضالين. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. inna mazima fi arsalnaka twakutuma bilhaqqinga byolesege mazima ganna maddala bashiran ojjo wa mawulira agessanyu eri abanakkiriza wa nadhiran ojjo tiseerola mulaba abanagaana okukkiriza nti bajjaggwa ku kyokyenkya. Wa in min ummatin tukukakasa nti tewali umma yali eyise ku lubaati lw'ensi eno illa khala fiha nadhirun, okujjako nga yajjamuuko omutiisa alinga ggwe alabula abantu abanagaana okukkiriza nti enkya waliyo ekizibu, ate asanyusa abanakkiriza nti enkya bajja kwesiima. وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبوك سنغبا ناكوليmbisa gwe tofaayo fakad kazzaba alladhina min qablihim baalimbisa ddaba abasooka wera ne bafa mu ngeri embi. Jaatuhum rusuluhum bilbayinati, abatume baabwe baabaleetera obujulizi obunnyonnyofu obubalaga nti ddala bavudde eri Allah. Wa bizubuli ne baleeta bwino n'ebitabo. Wa bilkitaabi almunir, naawe kati wuuno zze n'ekitabo ekya Qur'ani, ekitabo ekimulisiza nga gwe mumuli ogumulisiza abantu basobole okubeera nga batambulira awali ekitangaala. Anaaba akikkiriza yesiimye, anaaba aganye oyo aluguddemu eri Allah subhanahu wa ta'ala waakubonereza. ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
soma oluvanyuma ababajja olubereberye bwe baagaananga okukkiriza ebitabo bya bannabbi ne basalawo okubalimbisa akhadtu alladhina kafaru nakwatanga abatakkiriza ne mbabonereza fakaifa kana nakir naye olaba otya obubi bw'okubonereza kwange nga bwe kwali mu butuufu yababonerezanga embonereza ematiza fasawaha n'abeeranga naalumanya ne saalumanya bonna abatutte kyekimu olw'obujeemu bwabwe. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ألم ترى يبترى أن الله أنت مزمع الله أنزل من السماء يسوق فمبانغا ومبيري ما أن أمزي الله قامنتي يا قصة ناريرانغا كتوسيزا كنوكونسي فأخرجنا به من الثمرات نتفر من أمزاقي ببالي ينجاوريو يتسبرو كليا نبتسبرا كليا يبجبوا كدقلا نبتجبوا كدقلا مختلفا ألوانها إبينا كاري زنجاورو يبالو بتنوري رانغا بينا رانجي زنجاورو ومن الجبال تنوري لننسو زنغابو ممكباري بزرابا برونجي كبانجي nsiye waabwe yansozi eziriko enjazi jodo wa min aljibali judadun nga ne mu nsozi mulimu eziyina enkoloboze nga ddala mu butuufu osobola okutunuulira amayinja ku lusozi n'olowooza nti galina joyinti ezaasibwa obulungi. waliwo amayinja g'otunuulira nga Allah yagasengeka ng'eyagasiba mu joyinti ez'enjawulo. biidun waliwo ensozi z'otunuulira nga zo njeru, wa humurun ng'ate waliwo z'otunuulira nga myufu, amayinja gaazo nga ga njawulo. mulimu amamyufu, mulimu ameeru, mulimu agayina enkuubo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ensozi nazo muzitunuulire mulabe obuyinza bwe ng'ebibala bwe birina kale ez'enjawulo. mwana wattu n'ensozi n'amayinja gayina kale ez'enjawulo. mulimu agayina enkuubo, mulimu ameeru tukutuku, mulimu amamyufu bemyumyumyu. mukhtalifun alwanuha nga nazo ensozi ezo n'amayinja gaazo birina kale ez'enjawulo. wa gharabibu suud ate ne mubaamu ensozi entumbiivu naye nga zirina amayinja amaddugavu zigizigi naawe lyotunuulira n'ogamba nti ddala luno olusozi kisiriiza. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. ومن الناس نمبانtu kyekimu mulimu abalina kkale ez'enjawulo era nga bafaanana mu ngeri za njawulo. waddawaabi n'ebisolo kyekimu ng'obitunuulira birina amabala ag'enjawulo. wal an'aami n'ensolo zimulunda awaka eziriibwa ennyama. mukhtalifun alwanuhu zirina amabala gaazo nga ga njawulo. kadhalika amazima bw'ekityo nga bwe tukunnyonnyodde ebintu ebyo singa oba obitunuulidde n'obwesimbu olina okutegeera n'okumanya Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali ow'amaanyi bw'alina obuyinza mu ngeri ze zonna. n'agamba nti kadhalika bw'ekityo innama yakhsha allaha min ibadihi alulama mazima ddala abatta katonda beebo mu baddu b'abamanyi. omumanyi atya katonda okusinga kwoyo atamanyi kubanga ajja kutegeera halal, ajja kutegeera haram, ajja kutegeera Allah kyayagala, ajja kutegeera Allah kyatayagala, abeere ng'akola ng'asinzira ku kumanya. inna allaha mazima Allah azizun yew'amaanyi atawangulwa ghafurun ate musonyiyi. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. إن الذين مزماروا يتلون كتاب الله رسم كتاب شاء الله وأقاموا الصلاة نبين رزاو الصلاة زاوي وأنفقوا نبابيروا فنمروا كسالا نبصبروا كوايو مما رزقناهم كويتو كتباتو بقبيل الدورنا كورو سرا نبشوا من كتوبة مشاما وعلانية نروس ورشوا الديوم رواتو يرجون نبين السوب انت الله جاكو بدزاو مبسوب الزبابو بباكو زكوبانغ الله بوبوم واتو وموابو الله سبحانه وتعالى موانغو سبيلان
tajja kuzza basuubira nti bajja kuganyulwa tijaratan mu busuubuzi bwabwe lan tabuura obutagenda kubasala obusuubuzi bw'obukola ne Allah subhanahu wa ta'ala tosuubirayo loosi yonna okujjako osuubirwa kubeera nti okungula magoba meereere liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur liyuwaffiyahum ujurahum Allah jabba wa musere empeera yaabwe wayaziduhum min fadlihi ataabongere ku byengerabwe bye baali batasuubira nti ayinza okubabyongera agenda kubabyongera olw'ekyo kye baakola n'asiima agenda kubongerako ku mpeera zaabwe abongereko kulw'okubanga ebyengera bye bigazi ate bingi innahu ghafurun Allah musonyiye alibasonyiwa n'okubasonyiwa oluvannyuma lw'okubasasula mu ssera ate n'abawa n'ennyongeza ate abasonyiwe n'ebyo ebyabayitako shakurun ate yeebaza nnyo omukolera katono ate ye nakolera kinene olw'okusiima n'okwebaza والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير والذي نبيو awhayna ilaika byetwasindika gy'oli nga butume bwaffe Jibuliru bwe yakuleetera min alkitaabi ebiri mu kitabo kyaffe Qur'an walhaqu ge mazima agannamaddala musaddiqan agakakasa obulungi lima bayina yadayhi ebitabo ebyo ebyakulembera Qur'an eno kubanga Qur'an yajjanga ekakasa ebitabo ebyagikulembera nti nabyo byava eri Allah subhanahu wa ta'ala era nga eri ku mulamwa ebitabo biri bwe byaliko ogw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala mu bwomu bwe inna allaha biibadihi la khabirun basir Allah subhanahu wa ta'ala eri abaddu be mukenkufu nnyo abamanyi nnyo basirun era abalaba nnyo tewaliiwo kiri wabweru wa kulaba kwe ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ثم رفنما أورثنا تواسكز الكتاب كتاب شفتشنو الذين اصطفينا من عبادنا وبتواسو روكورون دامو مبكتو بفي نبابيرانغا بيبسلامو نبابيرانغا كتاب شابي كبكري لزامو رفنما روكوفاو النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن naye abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala abatugamba nti baabikali ssatu abo abakkiririza mu kitabu kiyitibwa Qur'an faminhum zalimun linafsihi mu basiraamu mulimu omuntu eyali azaamaanyiza ddala omwoyo gwe ng'amateeka ga Allah ye yagasuula enkoto tasiiba tasaala takola hijja tagenda tatoola zaka buli kyonna ekiri farada mu busiraamu takyeyunira wabula okuggyako ng'akikola mu ngeri ya kinyumu oba mu ngeri ey'obugayaavu oyo Allah bw'ayogerako nti mu basiraamu abaasikira ekitabo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam avuddewo mulimu abeeryazaamaanyi emyoyo gyabwe ne batasobola kubeera ng'ekitabo kyabwe bakikkiririzaamu nga bwe kyogera waminhum muqtasidun ate mulimu mu basiraamu atambulira wakati ng'ebiri farada abikola bulungi naye ng'ate mu sunna alegezaalegezaamu nga tazijjumbira bulungi Allah subhanahu wa ta'ala agamba ومنهم atemulimubo sabiqun bil khairat biiznillah abanguyire ebirungi ne babikola ebya farada ne sunna nga Allah akkiriza era nga kwepima kwe eri abantu abo ne babeera nga farada tebabisanga mu buzibu ne babeera nga sunna tebabisanga mu buzibu bwasiiba omwezi gwa Ramadhan oguli farada ateekako sitati ne zisunna endala ate bwabeera nga atodde zaka kimulobera kubeera nti asaddaaka ate bwabeera nga abadde asadde swaleza farada ekimulobera kubeera nti ate asaaliza sunna bw'abeera ng'akoze omulimu gwa ibaada agenze Makka ijja bw'akimala tekimulobera kubeera nti addayo n'akola umra abantu ab'ekika ekyo Allah agamba sabiqun bil khairat awali ebirungi we bavuganyiza kakibe kya farada kakibe kya sunna dhalika huwa alfadlu alkabir okunno kwesiima kunene nnyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'atugamba eri abantu ab'ekika ekyo Allah subhanahu wa ta'ala baba atadde awali obulungamu bwe abantu ab'ekika ekyo amazambi amanene ennyo bageewala nga bwe beewala amazambi amatono Allah subhanahu wa ta'ala ekyo agambye nti nkizo nnene agiwa baayagadde جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب
ولباسهم فيها حرير جنات عدن بجا كينجر الجنة يكبر موبجين رفونغ بني مبينجر بيجرا يدخلونها جبجو كينجر عنك بفدم بلا مبينسي يحلون بجين كنان توا وهو بزوا فيها غبر مجنا من أساور إلكمو من ذهب غبيزاب ولؤلؤا بامبزوين إلكمو بيالورو ولباسهم غاتيج كواتغنا نينغو يزاوي فيها غبر مجنومو حريرون بجين بامبزوين ezasiriki ezirabika nti za bbeeyi Allah subhanahu wa ta'ala bw'atu bw'agenda okubategekera abantu ab'ekika ekyo. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقالوا بغينا كوغر الحمد لله الذي الله يبزبويو أذهب عنا الحزن تجيكنكو ناتوير بزبل شموشو نيشا تنجري تكورم بوينسي إن ربنا مزموم رزوة في الله لغفور مسني شكور عتي بزنيو الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الذي أحلنا أويات وديكفو دار المقامة ngakifo chetugendo kuwangalira mu nyumba yeneyo kubeera mu ruberera min fadlihi chocho ngakikozo kusinzira kusisake n'okusasira kwe n'ebyengera bye bingi byagabira abaddu be babayagala. Tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala tuwadde obutaka obwawa n'obw'oluberera la yamassuna fiha nasabun nga tetugenda kukwatibwa mujja n'omwo nga gyetuli kutawaana kwonna kulituleetera kuwulira nti emibiri gyaffe gifunye obukoowu wala yamassuna fiha lughub ate era tetugenda kutuukibwako nga tuli mujjana kukoowa nakwetamwa n'okwekaanya nti ekifo kyetulimu wano we tuli tuwulira nga kitutamira tukooye. Embeera eyo tegenda kubeerayo, teri kukoowa kwa mubiri ate teri kubeera nti olina okukoowa kw'omwoyo weetamwe gy'obeera wabula okubeerayo mirembe na nnaku ng'oli mu kweyagala n'amasanyu. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. والذين كفروا وبتكرزا لهم نار جهنم ربغندو كفنو مريد جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا تريكو لمركبو كيكسيرا كيرتو خانبا بيرانغا بفدي غوكو فاكو بافا كبرامو بوينسي ولا يخفف عنهم من عذابها ate tewali kubeera nti bakendezebwako ku bika by'ebibonerezo ebiri eyo mu jahannama wabula buli kaseera bali mu bulamu obuteeyagaza n'ebibonerezo eby'olugenderezo kadhalika najizi kulla kafuur ekyo bakimanye nti bwettu bwe tugenda okusasula buli muntu yenna eyakaafuwala n'abeera mujeemu n'ayita ne we yandikomye mu bujeemu bwe. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وهم baligenda kubeera abali mu muliro yastarikhuuna nga bali eyo bakuba enduulu yastarikhuuna nga bakuba ebiwoobe fiiha mu muliro omwo nga bwe baleekaanira waggulu olw'obubalagavu obuyitirivu obuli mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira embeera y'abagenda okuba mu muliro sibagenda kubeera eyo nga batudde butuuzi nga abagole abatudde ku kiyonjo nedda wabula embeera egenda kubeeramu okukuba ebiwoobe n'okuleekaana wamu n'enduulu. wahum yastarikhuuna fiiha bagenda kubeera nga bali eyo baleekaana nga bagamba batya rabbana katonda waffe akhrijna tusaba otufulumye mu muliro muno na'malu salihan tuddeyo ku nsi tukolera ebirungi ghayra alladhi kunna na'malu ebitali ebyo bye twakola ebyakunyiiza n'osobola okubeera ng'otutaddeko obusungu bw'obwekika obwekika ekya waggulu nga kino. Allah subhanahu wa ta'ala bagambe awalam nu'ammirukum tetwabawo obuwangaazi obulabika nti bwali si butono nga bubamala okubeera nga muyigeera mutegeera ne muteekamu nkola ebyo bye babasomesa ma yatadakkaru fiihi man tadakkara obuwangaazi obwo nga bwali bumala
omuntu okwebuulirira mu bwo oyo yenna eyalina omutima okusobola okwebuulirira wajaakumun nadhirun temwajjirwa mukiisa Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abasomesa abaali nga bagoberera obuwufu bwe bazuuku mukombe weeriggwe ku bibonerezo ebyo ebirabika nti bye mwasiima famaali dhalimiina tewaliiwo abalyazaamaanyi wano kye bagenda kufunawo famaali dhalimiina min nasir abalyazaamaanyi abaazannyira mu mateeka ga Allah wano we tuli tebagenda kufunawo abataasa kubajjako bukaawu bwa bibonerezo ebyo bye bagenda okubeeramu teri kufa nti ofa owummule so nga ate tebikukendeereza ku bibonerezo wabula buli lunaku byeyongera okuba ebikambwe ate byeyongera okubeera ebyobubalagaze. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله مزمع الله عالم غيب السماوات والأرض يا من يبتغبككو إبدي يمغينغولا مبانغا مغورو والأرض نمونو منساب من يبتصبر فرابا ngate yabiraba innahu mazma Allah subhanahu wa ta'ala alimun amanyo bidati sudur nebi ebitali mbifuba bya fenga sunna bakubera nti tubyolesa mbikura wadde ebigambo. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. هو الذي الله جعلكم يا بفورا khalaifa fil ardi ngamwe mugenda okubeera abasenze ku nsi kuno mugende mubeere abasigirere kuno ku nsi mugiwangaalireko mwebe yasalawo okubeera nti abantu muwangaalirako n'abasaaka amateeka ge faman kafara omuntu aligezaako okuwakanya n'atakkiriziganya n'amateeka ga Allah fa alayhi kufuruhu yeetegeka obukafiiri bwe bugenda kubeera nga bukosa omwoyo gwe wala yaziidu lkafiriina kufuruhum inda rabbihim illa maqta ebasuubirayo nti bugenda kwongera obutakkiriza bw'oyo atakkiriza ewa Katonda we nti buli mwongera okuggyako obusungu. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kweyongera obusungu olw'obutakkiriza bw'oyo yagaana okukkiriza wala yaziidu lkafiriina kufuruhum illa khasara era tebugenda kwongera obutakkiriza bw'oyo omutakkiriza tebugenda kumwongera okuggyako okubeera nti agenda kwongerwa loosi njereere na kufiirwa. Ebyo byonna bye yakola ng'ebirungi tagenda gganyulwamu so nga ate agenda kubeera ng'abonerezebwa. Obutakkiriza bwe buligenda omufuukira ekyambika obutakkiriza bwe bugenda omufuukira ekizibu ng'atuuse mu maaso ga Allah. Allah yatuteeka kuno ku nsi oluvannyuma lw'okubeera ng'amaze gitonda ebitonde bingi nnyo ebiri ku nsi naye ffe abantu n'amajjinni n'atufuula ab'obuvunaanyizibwa ku bitonde ebirala tusobole ate okubeera nga tubyeyambisa ate bisobole okutuyamba okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abatakkiriza kugoberera amateeka ga Allah abagambye obutakkiriza bwabwe bugenda kwongera Allah busungu ate era bugenda okubaleetera loosi ennene ebirungi bye baakola tebagenda kuganyulwamu. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. قل باغامب أرأيتم منبولي دم مرابمتيا شركاؤكم الذين تدعون أبو بمونغتكو بمسينسا نملك من دون الله نملك كتنسا الله منبولي أروني جاكرا مونغي ماذا خلقوا من الأرض منسمن وتشتباتون دم أم ناندشي لهم شرك في السماوات بين الشيزاوي مغروي يونغا جبا قرقالي الله بميامبكم كتندورو فنمرو قرابانتي يالي مردوا الله سبحانه وتعالى nga yali tasobola kwetengerera kubeerako kintu kyatonda mu bwengulu eyo singa teyali kuyambibwako bano bemusinza. Allah subhanahu wa ta'ala atusoomooza ng'agamba byemusinza ddala bwe bibeera nga bituufu bya kusinzibwa njagala mundage ku nsi kwe muwangaalira byatondako kintu ki bwe bubeera nga ku nsi mubuliddwako nandi kimulowooza nti byayamba ku Allah eyo mu ggulu nga yali alemereddwa singa tekwali kumuyambako nga yali tajja kusobola kuggusa lubimbi lwe am nandi ki
atainahum kitaban abantu abo twabawa ekitabo fahum ala bayyinatin min nga bwe boogera ddala mu butuufu bali ku bunnyonnyofu obwannamaddala nti ebintu ebyo bye basinza byayamba Katonda nga babijja mu kitabo kye twabawa okuva eno ewaffe mu ggulu nga bwe tubasinziira tebabeera nga batutegeeza nti okusinziira ku kitabo kye mwatuweereza okuva eyo mu ggulu kirabika nga bano baakuyamba kinene Allah singa tebaali kukuyamba wali tojja kusobola kumalako y'ensonga lwaki tubasinza olw'obuyambi bwe baakuwa bali wabula in yaidu zzalimuuna ba'duhum ba'dan illa ghurura abalyaza amaanyi tebalagaanyisa bannaabwe kirungi okuggyako ebiwaanyi ebyereere saani eragaanyisa abanywanyi baayo ebiwaanyi ebyereere bwe bajja okusinza Allah subhanahu wa ta'ala ne bamujjako ne balaga okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye balagaanyisa mu butuufu si bituufu asaanidde okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ye Allah. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. إن الله مزمع الله يمسك السماوات يا ونريد الجروز زمرا بنازقوات لا يجزري والأرض ننسين لا يجواني للدي أن تزولا بركوكوفا ممبيرا يابيو إيابو للجوج مبما ندم الجروز الله يجواني للدي لا يجكوتي ومننسين كتولي يجواني للدي لا يجكوتي أن تزولا بركوكو شانكرا نوكوفا مسيستم يابيو إما ندوي يابو للجو ولا إن زالتا نيستين غبيجزاكو كشانكرا namuko in amsakahuma min ahadin min ba'dihi nkukakasa nti tewaliyo muntu yenna oba tewaliyo kisinzibwa kyonna abantu abatakkiriza kye basinza kisobola kuyingirawo kubeera nga kizza embeera mu nteeko ebintu ebyo singa biba bikyankalanye nga Allah abadde abivuddemu innahu mazima Allah kaana yali okuva edda haliman nga wakisa gye mulingamu abantu gafuuran ate musonyiye. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وأقسموا بالله أبورب باتو كيكسيرا نبالا الله جهد أيمانهم نبالا إلى نبالا يناماني قابوا أقوموا بطو نبالا قامبا نبانا وابالي باتو نبيتابوا ونصوارا نبا يهود لئن جاءهم نذير سنغانا وبناكونا متيسا قابا وربو ليكونن أهدا من إهدى الأمم بجا كبيرا قابالي كبرونا موانا مدلا نوكسينجي بمكببين بنبالا بيريافنا بالنبي أتي نبيتابا بيولي زي bannabbi baabyo abategeeza abanaswara n'abayahudi abaawangalanga wamu nabo falamma jaa'ahum nadhirun naye omutiisa waffe bwe yamala okujja Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga muwarabu ngabo ma zaadahum illa nufuura ekyo ekyokubaleetera omubaka tekirina kyekyabongera okujjako okubongera okumudduka n'okumwetegula n'obutamuwuliriza. استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. استكبارا في الأرض بيكرون تجزم سيا الله نبيت وران تبا وقر تبا غرقام واكوكون سنزا يا مسنم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويبالي ترين سنزا من يوين سنزا يا بايكو سزام كتينجين بازي نباغانو كبيران غبا مغبريرا سونغا بالي باوزين كوروكوتون تبالي كمبالي كبيرا نبيالي جانغا مواربو ngabo wamakra sayyi batandika okumukolera enkweza buli kikembe wala yahiqu almakru sayyi'u illa bi ahlihi ne beerabira nti enkweza embi ze basalira obusiraamu n'omubaka teziina kye ziyinza mukosa
illa bi ahlihi okujjako nga zirina kwekyusiza bannannyini kuzikola. Fahal yanzuruna abafa abantu abo mulowooza balinayo kye balindiridde illa okujjako sunnatal awwalin, enkola ya Allah kwabo abaasooka nga bwe yajjanga akola. Allah yajjanga ataasa abo abakkiriza ne bannabbi baabwe n'abawonya ebizibu bye yatuusanga ku batakkiriza. Na bano balabika tebalina kye balinda okujjako ekyo ky'okubeera nga bajjaggwa ku bizibu by'obutakkiriza ng'abaasooka. Falan tajida li sunnati llahi tabdiila, tetogenda kufunayo omuntu yenna asobola kukyusa nkola ya Allah eyo gye yajjanga akola ey'okutaasaamu abakkiriza. Walan tajida li sunnati llahi tahwiila, ate togenda kusangayo era muntu yenna akyusaamu akola kyenji ku nkola ya Allah ey'okutaasa abakkiriza n'abeera ng'azikiriza abo abatakkiriza. Eyo enkola tegenda kubeerako kukyusa, no change. Allah ataasaamu bwabo bokka, abakkiriza teri agenda kubeera ng'agijjawo. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. Awalam yasiru fi ardi, tebasobodde abantu abo kutambulako mu nsi muno. Fayanzuru, basobole okutunula balabe. Bw'atasobodde kutambula na bigere na mubiri, tosobodde kusoma byafaayo otambuze obwongo olabe kaifa kaana butya bwe yalinga aqibatu alladhina min qablihim, enkomerero y'abo abaalingawo olubereberye nga ffe sunnajja. Wa kaanu ashadda minhum quwwatan, baalinga basinga bano olwaleero abaliwo amaanyi. So nga era naffe tuwa obujulizi nti bakadde baffe abazaala bakitaffe twasanga bamaanyi okusinga ffe. Tosobodde kulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala abaali ab'amaanyi n'okusinga mmwe yasobola okubajjawo, ate mmwe tekuubemu kubeera nti kumenya mu jjenje ekkalu. Wama kaana Allahu liyu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ard, bategeeze nti Allah subhanahu wa ta'ala tewabangawo kintu kyonna kiyeraliikirira nti kiyinza okumulemesa kakibeere nga kiri mu bbanga eyo mu ggulu oba muno mu nsi n'akamu n'akeddagala. Innahu mazima Allah okuva edda kaana aliman qadira, okuva edda mumanyi nnyo embeera za buli kintu kyonna, ate nga buli kintu kyonna kirinako obusobozi, ateeko kisaako amaanyi geera kirina okubeera nga kirina okuwangulwa. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. Walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu, singa Allah yalinga asinziira ku bantu bye bakola n'abeera ng'aleeterawo ekibonerezo kaasi okusinziira ku njoga gye baba bamujoozeemu ku ssaawa eyo, singa obusungu bwe bwali nti abonererezaawo ma taraka ala zahariha min dabbatin, teyali badde alekawo kitambula ku ngulu kwansi kuno, kubanga ebimujooga kumpi buli kintu kimujooga. Naye singa yali asasulirawo awo w'omujoogedde nga waakusasulira, teyalireseeko ku nsi kuno kintu kyonna kitambula wadde ekiteevunya. Walakin naye yuakhiruhum, abawa akaseera n'abalindiriza ila ajalin musamma, buli omu asobole okumalako ekisanja ky'ekigere, oluvannyuma balyoke babeere nga basisinkana. Waidha jaa ajaluhum, abategeeza nti ekiseera kyabwe bwe kiriba kizza abo abamujooga, fa inna Allaha kaana bi'ibadihi basira, bakitegeere nti Allah okuva edda eri abaddu be abaddajja abalaba, era ategeera emijooga gye bamujoogamu. Kale bw'oba ojooze Allah n'atakusulirawo, teweeyibaala, obudde bwonna akulindiriza, omaleko obudde bwo bwe yakugerera, ate ojja kumusisinkana abeere ng'akusasula musera.